Omukolo Sipiika Rebecca akwakasiriza Minisita abaana abavubuka ebyuuma ebigenda okweyambisibwa okubajja ku nguudo gwe bali ku ofiisi ye ku Paalamenti. Sipiika yabaliza Minisita Nakiwala Kingi olw'enkola eno gye bagenda okweza okusobola okumala omuze ogw'okuleeta abaana ku nguudo. No one had actually put the whole compendium of the laws relating to children together. No one had put the plans and guidelines together. And I'm sure everybody is doing what their own thing in the villages. And as you say, yes, the CDOs are there. Can I thank you for giving the Ministry visibility on the issue of children? Ebimwereddwa bigenda kuba nga biyinguddwa ku kamera ez'oku nguudo nga zijja kuyamba okubalondola n'okulaba baana abaleeta. Tumaliriza buli kimu ebikola tubirina, ensimbi zaatuweereddwa era olwaleero nga bukya saa 11 tutandise ebikwekweto byaffe nga buli mita eziwera 2 waliwo abantu abavunaanyizibwa kulaba nti no tewajja kubaawo baana bakungudo. What I can appreciate is the Ministry of Gender's efforts to really prevent children from going to the streets in the first place by strengthening families. Ekintu ekyo nkiwagira nnyo. No process tugenda kulaba nti tugifollowinga closely okulaba nti setting a precedence ya okujja abaana ku streets. Ye Minisita y'ebyobulamu General Thakinga alabudde ebitongole ebirwanyisa okufuuweta sigala okuwala enguzi eyinza okubijja ku mulamwa ogw'okulwanira ebyobulamu bwa bannayuganda. Let's be people who are committed, people who are incorruptible. However much money they bring to you, just like the legal officer said, there is no money that can pay for life. Abyogedde ku Sena Hotel mu Kampala nga baminisita abalala kwe basiimidde olw'okukola obutaweera okutumbula ebyobulamu mu ggwanga ddala ku ky'okuyisa etteeka erirwanyisa okufuuwata sigareeti. Minisita omubeezi w'ebyamayumba Dr. Chris Balyomunsi ategeeza nti Ennungu yo baagobayo dda okulima ttaba era nga abalimi baatandika okulima ebirala. Bakyuse ne bagenda mu miceeri, omwanyi, amajaani n'ebirala ate kati bafuna ssente nnyingi okusinga ze baali bafuna. Oluvannyuma ekibiina Uganda Health Consumers Organization basimye baminisita General Thakinga ne David Bahati. Yombaka wa Butuluuki mu ggwanga Kedem Alupas ebyenkolagana ennungi wakati w'eggwanga lino Uganda eyongera okusobola okulwanyisa ebikulu ebikyamu ng'obutujju n'entalo. We are facing challenges from outside, from inside, and those from inside are even more dangerous than the challenges we face from outside. Because in the military, you know who your enemy is. In the police, in the security forces, you don't know. Terrorism globally has been this challenge. Abyogedde ku mulo gw'okwanjula abapoliisi bannayuganda bataano abateekeddwa mu kutendekebwa kw'ekikugu mu sayansi w'ebyokwerinda nga babadde ku kitebe ky'eggwanga erya Butuluuki mu Uganda Kololo. Abasirikale abateekeddwa bafunye diguli ey'okubiri mu by'obutebenkevu kuliko Tumusiime Richard, Muyondo Goodwin na Kanwagi Fatuma, Angon Faith ne Baguma Nicholas. Assistant Inspector General of Police Haruna Isabire nga Director w'ebyabakozi mu poliisi ng'akiikiddwa omuduumizi wa poliisi yeebazizza eggwanga lya Butuluuki l'obukugu bwebongedde ku poliisi ya kuno. Ekyo kigenda tuyamba nga poliisi ngeri nti abantu bwe baba nga balina obukugu bw'omulimu gwe bagukola bulungi. Yamyoka kaliisoliso wa gavumenti Mariam Wangadde asaba Bannayuganda bulijjo okuloopa abenyigira mu buli bw'enguzi ate bamala okubaloopa bongere okuyambako kuwa obujulizi mu kkooti ku bantu bano. Bw'abadde aggula omusomo mu kulwanyisa obuli bw'enguzi ebusoga okugasa ebitongole by'enjawulo mu kulwanyisa enguzi mu kitundu kino. Wangadde agambye nti ebiseera ebisinga obungi abantu baloopa emisango baloopa ekituuka mu kkooti ne badduka. Abandi batuleetera reports twatandika investigations. Aye bwe tutuuka mu mayisa eyo oba okutwala abayibi mu kkooti baloba okwidde okuwa obuddulizi. Abannayuganda bangi tebakeesiga nti ebitongole bya gavumenti bisobola okubaweereza awazira nguzi. Akulira ekitongole kya Busoga Governance and Social Accountability Network Samasa Juliet asaba abantu bonna okwo okusasula ensimbi zonna ku poliisi endala ez'akakulu ka poliisi era singa kino kibeera basaba omusirikale yenna asaba lisiiti. Bw'ojja ku poliisi okulondebwa kati leeta ssente emala etweme basabe risiiti baba bali kuwa risiiti bawe essente ezo bati bali kuwa risiiti ida weekubiira enduulu twidde abo nabwe tukuyamba.
ate poliisi esinkanye abasuubuzi abalina bizinensi nansa n'okusobola okukendeza ku mulimu w'amateeka obukulirwa mu bizinensi zaabwe nga badde mu munisipaali enansana kididde obulumbaganyo bwakolebwa ku dduuka lya chief genadweya enansana wiiki wedde nga dpc nansana akubye olukuŋŋaana ku munisipaali nansana ng'asingadde abakulembeze kw'ossa n'abasuubuzi okulaba nga bongera okutereeza ekitundu kyabwe tulina okwefikira nti okulaba nti akoze ekintu omuntu kyo yazaawo olwaleero omuntu kyo yakutambulira awo olwaleero yeyani tuteekemu kamera zimwe yazaffe okulaba asobola nga gavumenti tera okutuukawo gezaako okulaba nti kikola kiteekawo kameras okuyamba okubaana mu biseera. Mmeeya w'e Nansana Regina Bakiteewo n'asabidde ennama zaabwe n'asuubiza okukola omuntu ogubagatta guyita WhatsApp group banasobola okwogezeganya ku lw'obulungi bw'ekitundu kyabwe. Bakijja kutuyamba wabeerawo ekikyamu kyangu okumanya ku WhatsApp bakati tekinologiya kolaki onoolindira okuba simu okumanya WhatsApp bakuneeya mulala wekande mu kikolireti era tugenda tukolaga national point for this meeting. Yamyuka rasisi wa Kampala Central Hawa Namugenyi ayajudde enteekateeka y'okusikiriza abavubuka bali bibiina ebirala okudda ku NRM abitongoleza ku Bad Valley mu Kampala badde asinkanye ab'ekibuga kya Youth Brigade ekyateekateekebwawo Agina Santegesi Bagali kirimu abantu abasukka mu 2 bamusindidde ennaku gye bayitamu omuli kozesebwa bannabyabufuzi ate oluvannyuma ne babeefuulira. Twakola omulimu okulabika nti Mwami Sebagala atuuka mu bukulembeze obwa mmeeya naye tutwamukola ki ffe tutwamuganyulwamu kubanga ebiseera ebisinza tubadde mu opposition ne tukola emirimu gyaffe naye bannabyabufuzi ab'opposition ne batatulabawo. Twagala naffe mu baana ba brigade baveeyo basuumusibwe bagende mu bifo eby'enkizo. Namugenyi abagumiza nti mwetegefu okolagana nabo wakati mu kubasaako obukwakulizo. Naye ate bayinza obutaddira mu kiti kiri kye twabayitanga nti ba high command basobola okudda nga nabo batuula wali ffe ne twogera abategera ebyobufuzi.